Inside Story Uganda, real source of political updates. Oyina n'eddembe lyo oku-identifyinga ne color yonna, abambala ebimyufu, abambala yellow, abambala blue. It is your right. Ne mu mbeera eyo yonna tulina okukulembeza kimu mirembe. Why? Because Uganda tuyineemu. We cannot be the very people ate abasobola okugisaanyaawo. So tukulembeze mirembe, tubeere bavunaanyizibwa eri eggwanga. We'll remain calm. Choose whoever you want, but remain peaceful. I choose peace, UG, your hashtag gy'osobola okukozesa okwongera okutambuza obubaka obwo eri omuntu omulala yenna. I choose peace, UG, ye your hashtag gy'osobola okukozesa. Choose peace. We also choose peace because we have one country. Well, mu studios, Honorable Nyumbi Tembo, Senkulu wa Uganda Communications Commission, wali yatuuse dda. Honorable tukwandiza. Neyanza mwebale. It's a pleasure hosting you this morning. Thank you very much, mukwano gwange. Tuli tutya? Jendi munywanyi muli mutya? We tuli. Mwebale emirimu. Emirimu tukola. Mwebale tubawulira, tubalaba. Yeah, tubawulira. Mwebale kuweereza. Naddala hashtag I choose peace. I think all of us should choose peace. Good, we shall get to that. Yeah. Wali mubaka wa parliament owa Kasanda South. Siri ebi byensinga okubanga nkujjukira munnyonnyo nga tonnaba kujja. Sure. Do you mean selective politics? Osubwa politics oyo walimu ennyo ow'okulondebwa? Obulamu lugendo buli kasozi k'oyitamu oba akaserengeto k'oyitamu kakuyamba okugenda awalala. So nze nagamba mu bintu by'obulamu neddira nkebuka. Situnula mabega. Kiyise kiba kiyise. Kiyise kiba kiyise. Ekyo kyagenda twaweereza, obuweereza ne butuuka bwe butuuse. Kaakati ate Katonda n'atuteeka watutadde tuweereze eggwanga lyaffe. So kuweereza badde mpereza eggwanga lyange emyaka 37 mu bifo ebyenjawulo. Public service 37 years. Oh wow. So yes, awo naweereza ne wano mpeereza obulamu nga bukyaliwo. Ani amanyi ku ssaawa 8 olwaliro we naabeera oba ku 10 ez'enkya nyinza okuba nga ate baŋŋambye tigenda oweereza awalala. So lugendo tulutambula. You don't miss selective politics? Kubanga si yeka gwe nali mbaddemu. Naali badde missinga gye nali Mulerwe, naali badde missinga gye nali mu State Council, gye nali ku World Bank, gye nali wa sinanze gye nkugambye nti buli kimu tafaali kisenge bazimba nga tutambula gabanga madaala kuweereza ggwanga. Elective politics namuyigiramu ebintu bingi nnyo era yazimba kyendi olwaleero. Yazimba obumanyi bwe nnina olwaleero, yazimba engeri gye ntunuuliramu ebintu olwaleero. So buli kimu is a lesson. Thank you. As you continue with the journey. Thank you. So let's get to Joel kati mu UCC. Nze omu ku bantu abali very happy ng'olondeddwa mu 2023 nga executive director wa UCC. How has it been for you? Tutambudde emirimu tugikola. Ekikulu nti nno UCC is a professional organization. Kwegamba ekuwa omukisa okuba embedded mu bantu abasingayo kumpi obumanyi mu buli omu ensonga gy'akola. Ndi embedded mu ttiimu entegeka obulungi, ttiimu erondebwa obulungi. So njagala nkubule nti omulimu gwange gunyanguyira kubanga ttiimu y'abakulu abo erondebwa bulungi, etegekeddwa bulungi, eri motivated bulungi, bamanyi bulungi kye bakola. Kati nze nga leader waabwe omulimu gwange omukulu kwe kulaba nti nno mbakuŋŋaanya bulungi okuba nti nno twachivinga mission yaffe gye tulina okukola. Omulimu gugenda bulungi, okusoomozebwa kungi. And what's that mission? Mission che? Mission yaffe kwe kutereeza
n'okuteekateeka obulungi ebyempuliziganya mu ggwanga muno okumakinga sure nti buli omu bimutuukako kubanga ku luno tugamba nti all inclusive communication sector nti kumpi buli omu bimutuukako olugendo olwo ndaba tulutambula bulungi ng'olwaleero bwe ntunuulira abantu abalina kumpi amasimu kumpi tutuuse miliyoni 20 ogenda okutunuulira ennaku zino zisoogera bwogeze ku masimu abalina sim cards eziri mu ggwanga muno zigenda miliyoni nga 45 abalina essimu ezaseereza nabo basoberera okutuuka mu miliyoni 2 ate nze ngitunuulira nnyo essimu yaseereza kubanga omunnyo gwa communication awe guli abantu bafe abali ku internet penetration egenda yeeyongera abantu abakozesa essimu okukola emirimu gyabwe zibaleetereyo akasente bagenda bweyongera so buli lunaku tulaba sekita ekulaakulana egenda mu maaso econtributinga kinene nnyo mu kitavu ky'eggwanga econtributinga kinene nnyo ku nkulaakulana y'eggwanga bw'otunula national development plan 4 tuli ba nsonga nnyo mu mbeera eyo bw'otunuulira ku strategy eya tenfold GDP growth okwongera obunene bw'ekonomi yaffe emirundi 10 mu myaka kumpi 15 ejijja tuli ba nsibo nnyo awo era ndaba contribution yaffe ejja so tutambula tugende ku kinyusi ky'olunaku olwaleero jo nakulabye nga otukakasa you assured the country you addressed fears bannansi ze babadde nazo nti internet tegenda kugibwako ku lunaku lwokuna oba ku lunaku lwokulonda wiiki ejja and you said ekyo tekigenda kubaawo. I hope I quoted you right. Would you please say more about that? Olinge yanfunye kumpi nendo zona kyotafunye kira kyotafunye. Nagambye abantu bave mu byokutebereza. Number assurance internet bweba yakuvaako kubanga abantu badde bavudde ku birabo byonna bakola nga balinga baga nti internet okuvaako ng'efuuse ensonga. Nemba gati internet bwe nevaako nze nga regulator bantegeezaako okutegeka kutandika okuteekateeka nenga nti ebyo mpuliriza abantu ba mirundi 3 bempita ba stakeholder bange bentunuulira stakeholder asooka beba consumers mwabafuna ebigambo bino bwe mpulirizaayo siwulira nga muŋŋamba nti internet eriko obuzibu eveeko kubanga oluusi ba consumers muyinza okujja nga bwe mwekubira enduulu ti data waffe abulawo tibikiki ne tubuuza ddala abulawo ne tukinoonyerezaako ne tufuna ebituufu n'ebitali bituufu ne tujja ne tubanyonnyola. Omulala stakeholder ayinza okubawo operators bennyini bannaffe ba licensed ba licensees bayinza nabo okugamba nti tulina obuzibu ku data centers zaffe zirina obuzibu twagala kuzikola bwe tuti tulina bye tukyusa so tujja kufunawo blackout ne tubagamba era balina okufayiringa ekyo bwe kibawo ekiri bafayiringa tebannakiŋŋamba ekyo bwe baga nti buli kimu kiri bulungi omulimu gwe balina kwongera maanyi kuba nti internet kweri. Stakeholder okusatu ye gavumenti erina ebiwayo byayo bingi ebimu biwuliriza nze byesirina capacity kumanya. Gavumenti eba n'obumanyi bwe atulaba nange regulator bwe tusobola kumanya kubanga eyo capacity sigirina. Bo bayinza okujja ne bagamba mwalabako olutindo bwe baggalawo oluguudo lw'e Karuma ffenna twaluyitangako nga tunyumirwa effuta naye gavumenti olwokuba erina obumanyi era n'abakozi abala bo bwe bagendayo wansi eyo ne balaba nga ebyuma ebyo bitandisa okujjamu ensale kabaga olutindo luyinza okuleeta akabi ne batugamba nti abaaye wankubadde mulaba olutindo lulungi muyitako naye luyinza okugwamu oluguudo ne luggalwawo okumala kumpi tegyali kumpi emyezi 6 gyali kumpi emyezi 6. So oyo stakeholder gavumenti alina obumanyi obw'enjawulo naye tannaŋŋamba. So nze is there any possibility asobola okugamba teriyo kitali possible ku nsi. Ondaba wano bwe ndi omulamu bwenti ndi mulamu nvudde awaka ndi mulamu
nina smart watch epima ebyange bwenna muzirina eyo sigamba nti ekyo kyakweyumirizaamu nnyo epima mbadde nzuuka ku makya nendaga pressure yange eri bulungi sukali ali bulungi buli kimu buli indicator zonna ziri bulungi heartbeat eri bulungi naye sebo sisobola kuwa bukakafu nti tuyinza okuba wano nenkolapsinga ne bandikira yalinga dead obukakafu sibulina buli wa katonda ki yekka naye enyinza ogati ndi mulamu nenkola na appointment zange ezenkya nenkola ne plan ez'omwaka ogujja tewali kinziyiza era kiba kibi nnyo omuntu okutandika okujja okuŋŋamba tegwe nno abantu bafa naawe ojja kufa enkya uyoba nkuzi bubi naawe ojja kufa enkya kiri possible okufa enkya n'okufa kati naye ate toyinza kifuula nti ekyo kyongamba nkikulembeze mu pulaani zange so kyetugamba abantu temukulembeza ku pulaani zammwe internet egenda kuvaako enkya internet egenda kuvaako mu byokulonda ekyo tekinnabaawo but tukirabyeko before we saw it mu 2021 in fact ne mu 2026 era kyaliwo. Do you think aboogera bino based on what has been happening balina ensonga their fears are valid? Of course toyinza kubanenya kubanga ekyo kirabiddwako Tanzania ndoza bwe kyabadde wano kibaddeewo emirundi ebiri naye era nze sobola kosa ekyo nga regulator kuga nti ekyo nkakasa bukakasa nti nkakasa abantu ti internet ejja kuvaako kye nabagambye ejjo nti nno bwaba waliwo ensonga yonna ku ba stakeholder abo abasatu wali avuddeyo najja naŋŋamba nti owaaye waliwo ekizibu bwe kiti ne tukyaseesinga era internet ne tulaba nti nno yeetaaga okuvaako erivaako era bwerivaako ekyo si kyakaama bwerivaako tulikomawo tubategeeze ensonga lwaki twalabye ng'ekyo kyekisaanira. For example tulireko ku stakeholder wokusatu government circumstances ki because you have also been in government for some time. As circumstances ki government gyesobola okutuuka naga nti kati aba UCC internet mugijjeko mu kalulu. Okay, bwe kyetwala mu theory ne practice biki ebaddewo ne reality internet buli kaseera efuna obuzibu nga platform singa abantu bagiweaponizinga okola ebintu singa internet eweaponizingibwa okola ebintu ebiyinza okuleetawo obusambattuko okutandika okutambuza obulimba obw'ekika ekyawaggulu obuyinza okuleetawo anxiety ereetawo obusambattuko kyempise weaponization singa internet ekozesebwa okuva ku mulamwa gwayo ne wabaawo ategeera nti waliwo abeetegese ogikozesa okuva ku mulamwa gwayo okukola ebintu ebirala ebiyinza okuleetawo obusambattuko eyo kaye condition kyemmanyi eyinza maybe okuforcinga stakeholders beŋŋambye bonna abasatu ekyo kiyinza okujja n'abantu mwennyini muyinza okwekubira enduulu nga ne gavumenti enakimanyi abantu ne mujja ne muga nti abaayi ffe tulaba ebintu nga bwe biri nga regulator tuyinza okutandika okwasesinga ekintu ekyo naffe tuyinza okwadvisinga gavumenti wayi baconsumer baffe bagamba be bati mwe mulaba mutya gavumenti neyasesinga kubanga internet kintu kyamaanyi nnyo era kyenjagala okutegeeza abantu internet kintu kyamaanyi nnyo bw'olaba waliwo ensonga ega nti internet eveeko omanya nti waliwo ekintu ddala ekyaki ekyamaanyi nnyo ate abantu balina okutegeera ebintu bino nti waliwo ebirabwa ffe nga tetubirabye gavumenti ffenna tugiwa obusobozi okulaba ebintu oba erina obusobozi okulaba ebintu ffe nga tubirabye nze ndi musajja mu kristaayo nnyo nyumirwa nnyo ogenda okusinza kwange mu biseera ebigere naye sebo gavumenti olumu mu kyaki yange gye ŋŋendamu gye nsinziza nagenda okugendayo bwendi kati olwalo temugenda waliwo kyetwekengedde mu kyaki eyo munda ne batusibira ebweru ne tugamba kisajja era sebo twasabira awo wabweru ne bakaka tusooke tucekinge ne bacekinga after some time kwolwo tetwasaba ne batuga nti kakati bintu birungi kyetwali tulowooza si bwe kyabadde mugende teri so Honorable Nyombi, I've had some politicians nga bagamba nti bo balabawo sinister motives ku side ya gavumenti
okujjangako internet bwe tuba tuli mu kalulu. In fact many times babuuza nti gavumenti ekukusa ki kyetayagala abantu bamanye, because this is communication nga bw'oyogedde communication kuwuliziganya. Twagala tulabe ebigenda maaso ku polling stations ez'enjawulo, tubikwate tubikube ebifaananyi, tukwate obutambi, tusharinge, tulage ensi. Ate ke kaseera ke kamu gavumenti kwegirako internet. To them they think there are some sinister motives. Olaba nti tabu kubanga ekiri ku polling station gw'olinayo abantu buli kandidate aba n'abantu lweyo, olinayo abawagizi bweyo. Kakati bw'oba nti oyagala ebyokulonda byakulabisa, kuba okulonda kuteekayo kaluluko ne bakateekayo ne bakabala ba agenti bo ne bakakonfaminga byakulabisa. Omanyika kati wova ne tabu ezimu environment mwe tukolera, waliwo bannaffe abamu bempulira bo buli kimu baagala kulabisa buki kulabisa bubi kulabisa olaba kati batufuudde n'ekintu kyaffe ekyalinga kitunyumira ng'omala okulondako noddako walinga etteeka erimu bwe ligamba 20 meters erya 20 meters nakyo bakifudde kizibu kati, kubanga luli kyabanga kyakyeyagalire bwe kifuuka ekyokukunga ng'oli akikunze otaliwo kati lwaki oli ako tekikyali kyakyeyagalire kifuuse kyakukunga nga kitandika okubaamu obuzibuzibu. Naddala nga omuntu akunga singa olumu oba kati gyensabira singa owulira nga imaamu yakunga abantu oba ku muzigiti ate ogenda okola pasita yakukungira abantu mwenna mweyuwe ku muzigiti mweyuwe ku muzigiti otandika ogati pasita akunga abantu ogenda muzigiti otandika okubaamu. Era bw'oba nannyini kyaki eyo n'abantu abalina ogati kiki ekigenda okuba wano, lwaki akkiririza mu Yesu akunga abantu bagenda ate so kino nekiva mu kyeyagalire. So ebintu by'okulabisa ebyo tulina okubyegendereza ennyo, tulina obyegendereza ennyo kubanga kati olabisa ki akalulu. Yes, wali wetulondera digital voting eyo network kati teyina tabu eyina okubeerako gwe ebifaananyi byeyagala okukwata ebifaananyi dembe lyo, naye akalulu tetulondera online tetulondera ku masimu ku bitimbagano. Tetugambye nti oba in fact fear yali badde tewaayi bwe tuba tulondera ku masimu singa kubadde kulondera ku masimu bayirawo okulondera ku masimu kuyinza okuba okwakabye nnyo sometimes kubanga omuntu omu ayinza okuga nti kanfune ennamba z'abantu abatampagira esimu ezo ne badisi ogenda okwagala okulonda nga gwe toliiko paka okulonda ne bakuggalawo. Naye tulonda physically tulonda physically. So what tetulina kye tukukusa ffe wano abaaliwo ku Obote agenda okutubba akalulu mu ngeri waaliwo internet obulu yonna walala gye babubba lwa internet. So n'olw'ensonga eyo internet eriwo okukola mirimu. Internet ebeerawo kulonda, internet yali badde tevaawo ku kulonda. Actually ku lunaku lw'okulonda twali bali twetaaga internet nnyo n'okusinga nga tewali kukola ki kulonda. So mbeegayiridde, don't weaponize our internet. Internet eriwo era yakolebwa yonna internet yeetandikidde mu research yakolebwa for social networking, abantu ku social networks. Naye kaakati internet tugitunuulira nti ekola ebintu ebisatu ebikulu byeyina okukola okutambuza ensi. Ziyita enterprise, the triple E. Enterprise gy'emirimu gy'okukola mu business. Empowerment, okufuna information etuyambako okukola ebintu. Entertainment. 3 E's. Enterprise, empowerment, entertainment. Kata buli lwogenda outside that notandika okugenda mu hate speech, notandika okugenda mu misinformation. Misinformation will never be enterprise, will never be empowering, will never be entertainment. Yes, hate speech can't be enterprise, can't be entertainment, can't be empowerment. Promoting violence, promoting child pornography, okutandika okuyingira mu system olabise bubi. Otandika okukozesa internet, for example okuba ebifaananyi
I know kubanga mpuliriza mpuliriza Alright. waliwo akalulu akamu akayitawo bannaffe bakuliyetinga ekifaananyi bakijja wala ne bakikatinga ne batwala abantu ne babalaga nga bastaffinga obululu mu box nga akalulu kagenda mu maaso Alright. ne bakiteeka ku mitimbagano nti mulaba obululu bali mu kigaraji egindi bali mu buteeka mu box nga tekiriiwo bakozeseza AI Bagase. oyinza okumanya omuntu obusungu bw'atandika okufuna Singa alabe. oyinza okumanya credibility y'elections ekiba kigenda ogituukako so ebintu ng'ebyo abapulaninga oga nti mubikola mwe muyinza otuleetera obuzibu abapulaninga ebintu ebyo okulabisa obubi Oh, Yes, okay. yes. So please ebyo temubigendamu intaneti yaffe nze manyi ebyo biba tebiriimu ogiweponizinga intaneti yaffe ejja kusigalewo tumale okuba akalulu kaffe bulungi ng'abakulu bagambye tumale okukakuba dayeeka eddeyeeka odde ku intaneti yo okola emirimu gyo then olabe ku ssaawa 11 oddeyo owulirize olabe akalulu bakabala ekyo tekirina mutawaana what's wrong with that so please Okay, good. Nakulabye genda wavuddeyo n'oyogerako ne ku nsonga ya BitChat. Noga nti tebeeyunuza tulina obukugu tulina capacity kubanga bo bakuga nti in case mwami Nyombi Tembo ne government basazeewo for some reasons okujja ku internet tuyina ekkuba eddala mwe tusobola okuyita okuwuliziganya BitChat nakyo wavuddeyo n'okiwako amazzi. BitChat si kintu kipya tukimanyi gamba tumanye environment yonna omuntu mwayinza okucommunicatingira gwe mulimu gwe tukola ffe kyetubaako kyekitusasuza ebintu byonna bikozesa mayengo ge tuyita licensed spectrum weeri amayengo tugamanyi tumanyi waliwo n'obuntu nga zino akantu buno obuteekako tv zamwina remote ebisumuluzo emmotoka Bluetooth Yeah. bikozesa oyo unlicensed spectrum Yeah. BitChat tumanyi agwa mu category eyo ne protocol gyekozesa oconnectinga tumumanyi obunafu bwalina tubumanyi n'amaanyi galina tumumanyi bwe kibanga kuyamba ggwanga abantu baleme kukozesa bubi mitimbagano ekyo nakyo tekikweyinuza nnyo ekyo tukimanyi nnyo tukimanyi nnyo ate bwe mwakyogeddeko ne twongera okimanya Mwayongedde okumyumyula okukimanya okukitegeera ennyo era njagala okukutegeeza nti ekyo tukimanyi okusinga gwe bw'okimanyi nabadde ngamba abantu banga nti kale lwaki weepikaapika bino ebiseera olumu otufunira okutegeeza abantu capacity gyetulina abatakimanyi nti UCC tulina the highest concentration of software engineers in this country, cyber security experts in this country, electrical engineers in this country, computer scientists in this country. Teriyo space erina concentration y'abantu abo, computer scientists, data scientists, cyber security experts, software engineers, electrical engineers. Concentration yabo ey'omugundu esinga mu yusi mmwe mubasasula abandaba mmwe mubasasula mmwe mutasasula bakama baffe okola omulimu ogwo so toyinza ga nti oze oyogedde ku BitChat nti etumanyanga ebyo twabimanya ddadda si kipya waliwo n'epya bye mutamanyi bye tumanyi so please tembe excited na buntu butonotono obwo. Honorable Nyombi, Yes, sir. someone is watching here Yes. aganti kumza Honorable Nyombi oba ddala nga Uganda Communications Commission bavaluinga communication ey'emitimbagano ku lunaku lw'okulonda. Do you value it? Do you understand? Do you appreciate communication ey'emitimbagano, online communication mu kalulu? I mean, kegamba ali mwansa mwakulukuunyiza kubanga kati ffe sina mu kalulu kokka. That's what we do. No, specifically alonzi akalulu honorable. Kubanga akalulu kakulu nnyo naye kati ffe tumanyi n'okumanya tiwaliwo abantu abakola sajjale nga bayita ku internet. Yeah, that's ontegeera true. bulungi. Yeah. That's life and death. Nga oyinza okuva oli wano nga waliwo akola sajjale nga bamulagirira okulongoosa omuntu bali Singapore bali mu theatre balina butasooka kutugamba which I don't know okujjako internet
eyo communication mani sazeko obulamu bw'omuntu ono mu theatre buyinza okuba compromised kimanyi manyi bulungi nti no government payment systems abantu nga tupayinga for example URA okupayinga eyo gyonna emitimbagano mita z'amasanyalaze fefe nyini mu UCC okumonitoringa systemu zaffe tukozesa internet so bw'abawo omuntu avaluinga internet not only ku kalulu kokka tuteekwa kuba ffe kubanga ffe ate yetuyimiriza nawo ffe mandate yaffe without masimu telecommunication what is our relevance so to appreciating why do you think honorable Nyombi nti waliwo doubt mu public ku assurance gyewadde eggwanga olunaku lwegyo negyowa eggwanga ku kyokubaawo kwa internet ku lunaku lw'okulonda doubt is normal kyemmanyi abaleeta doubt eyo abasingira ddala obukulu beebo abamanyi nti baagala kukozesa bubi internet bebaleeta that fear abamanyi nti baagala kukozesa bubi internet bebaleeta that fear mu bantu kyova olaba ennaku zino tubadde twongeddemu ku maanyi okulaba nti nno abakulu abazza emisango gyo online tubafuna nga tukolagana ne poliisi tubafuna tulabe nti nno abantu abo abatono tebonoonera ffe baki tebonoonera ffe bangi bebateekawo doubt otherwise why should there be in doubt I think nooza n'ebirala byebya precedence precedence ebaddewo buli omwaka yavaawo baawulidde Tanzania internet yabadde compromised nga waliyo okulonda but that's normal abantu okuba ne doubt yaabwe nze tekinkwatako ekyo ky'abantu omuntu normally alina ye bw'asalawo okusinziira ku environment mwali naye nze ogwange kuba assuringa nti nno as far as I'm concerned as per today sinalabawo kabonero kalaga nti ndagirwa oba nsabibwa okuba nti nno ntunuulira ku kigambo ekyokuba nti nno internet evaawo sinakalabawo konna ye well nga tunatera okumaliriza waliwo atubuuza ekibuuzo tuveeko awo katono ku kalulu ayogera ku exploitation ya ebitongole by'amasimu ebigwa actually mumwe again mwe mu regulating especially ku data gwe bagula tuba twakamugula n'asaanawo mwami Tembo nga regulator bino abimanyiko era bakozewo ki mandate yaffe enkulu ennyo one of the mandate gye tulina eya consumer protection consumer protection okuba nti nno tuyamba ku bantu abakozesa amasimu okuba nti nno tebabbibwa ekintu kya data oyo abulawo kyakwata nnyo akati omwaka oguwedde era ne tuteekinga action mangu nnyo okunoonyereza kituufu ddala nti nno data ayinza okuba nga omuteekawo amangu ago n'abulawo kituufu bwe twanoonyereza ne tufayininga ebintu bino bye twasanga tugamba yes nga tekinologi mumanyi nti oluusi tekinologi yekyangacyangamu datawo n'omuteekako n'alwawo okuteekebwako era ekyo bw'okomplaininga ekirungi ebintu biri mu tekinologi buli tekinologi kyakola obubi alekawo ekisinde oba gye tuyita digital trail eraga nti nno kyakolebwa bubi so reversals zikolebwako n'abateekako sente ku simu olumu oyinza okulodingako sente ne zitagendako naye bw'okomplaininga n'okiraba bakiraba mangu eri mu system ne bagamba okay tukirabye ne bareversinga ne bazikola ki ne bazizaako tekinologi olumu ayinza okwecangacyangamu naye ebintu bye twasinga okufuna tino teriiyo deliberate policy ekyo twakikola ku conclusion teriiyo deliberate policy mu calibration kwe ebipimo engeri gye bapimamu data nti waliwo ekigenderere nti woteekako data wo bamubbe ekyo twanoonyereza tekiriiwo ekyokubiri kye twanoonyereza nti abantu baffe ekimu kirimu expectations wawulira ku bantu engeri gye batera okwogera nti nno emmotoka bw'oba erimu amafuta matono eganywa nnyo okiwulirako ekintu ekyo kakati ekintu ekyo kiri mu sayansi tekiri mu sayansi kya psychology kubanga akalimi bwe katandika okuba nga kagenda mu empty
otandika okuwulira nti amafuta gagwamu mu mmotoka emmotoka si eganywa ennyo naye psychologically ne bagaba gakyalimu owalizibwa n'okukyama ku petrol station olowooza nti leero nemala neyeesikamu nga kintu kirala olowooza nti gaweddemu naye bweba full tank olowooza ate akalimi okuva mu fuulu okutandika okulaga nti nno katambula oba otambudde olugendo lunene nnyo so psychological oba satisfied so ebintu ebisinga twagenda okulaba nga biri psychological one nti abantu oluusi engeri gyetuteekako akantu akatono nako kagenda nnyo wabaawo obweraliikirivu ekyokubiri nti buli internet lwegenda yeeyongera speeds kuba manya twatandika okufuna internet nga tukyali ku GPR egundi awo nga mu 2G naye waliwo tijja awo ng'eneetera okuggwa ne tutandika okufuna mu internet akatono ennyo ako speed zaabanga ntono ate omanyi obumotoka obutambula empolampola n'amafuta bunywa mpolampola bwe twagenda ku 3G speed neyeeyongeramu bwe twagenda ku 3G plus speed 4G speed neyeeyongeramu 5G kati speed egenda kuba mpitirivu ojja kuba ovuganga Lexus kati okuba n'ogenda ejjija amafuta onywa ki so psychological njagala okusembayo ekirala abantu engeri gye bamanagingamu apps ku masimu gaabwe muwano mukimanyi kati mwaba musinga muli digital illiterate kikiba nti mudownloadinga apps zemutakozesa app yonna esiza ku data gwe mukka gwa omukka oxygen wa app yonna ebeera live ku simu yo data so abantu baffe bazinyiganako abamu internet bagigulawo n'amala okusendinga mailo ze n'ataggalawo leero bwe twatuuka kutugabane in fact abasinga okomplaining nga balinga kutugabane nga bagabana n'abalala agabana n'abaana agabana n'abaana olweggulo n'ateekako data we wa mutwalo gumu nga yagabanye ne muwala we Nannyombi n'alowooza Nannyombi agenze kwebaka naye n'agenda yeebaka Nannyombi mu kifo ky'okwebaka adda ku data n'agenda ku vidiyo n'azidownloadinga ng'aziraba mu 4K bugenda okukya nga data yakoze eki ono agenda ogenda ogira bw'ati agire nga data yagenze ate omwana tajja kumugamba ti dadi nabadde ku gundi so ebintu wuli dynamics nyingi naye tujja kuddamu tuyigiriza abantu baffe. Thank you. Internet y'Omerika ya Starlink ebyayo biri bitya kubanga again tulaba bagamba nti nga government mwalemesezza enteekateeka eno. What is the position ya UCC ku Starlink? Starlink yaleeta application yayo ey'okufuna license mu Uganda era tuli mu processinga license ya Starlink era njagala okukakasa abantu nti kumpi tuli ku njegoyego ey'okumaliriza ku nsonga eyo ne president yakyogeddeko era gyo mbadde ntegeeza abantu ne mbagamba nti nze ffe tuweebwa ennaku 6 zokka bw'oba omaze okumaliriza ebintu byonna ng'osaba license yo ennaku 6 zokka ze tuweebwa tulina we must give you a license byonna bye twetaaga bw'oba obikoze eki obituwadde kyova olaba jo bwe nayogedde ne ŋŋamba abantu nti with Starlink bwe baba tuwadde byonna ne next week tuyinza okulonkinga bo ne bagamba nti tugenda kulonkinga Starlink wiiki ekola ki wiiki eddako naye kyembadde nga nti nno empapula zaabwe tuziina tulina bye twabasaba ate ekirungi jo kye nabadde mbagamba nti nno waliwo collaboration gye baakoze n'emu ku kampany okubeera ba infrastructure provider so ekyo nakyo tukigoberera kigenda kuteekawo obwangu bungi tetusobola kulemesa Starlink kubanga omulimu gwe twagala ffe internet kuba nti etuuka ku buli muntu waffe mu Uganda. So aba Starlink bwe batulaba tumaze empapula zaabwe zitunulamu ne tukkiriziganya bajja kujja bakole emirimu gyabwe. Njagala kufuna isimu 2 producer ngamba abantu bagala kwogerako naawe but before I do that Kennedy Mutenyo ali wano kwano gwange Adam muganda wange Honorable Nyombi mulamusizza omukulu oyo tumanyiganye emyaka egisukka 4 era mumanyi ng'omumanyi naddala mu byenfuna ebyobufuzi kati nakinku mu communications mwebaza okukuma omutindo nagati bw'oliba omaliriza emirimu gya government akwaniriza okomewo mu Democratic Party. Yes, Kenneth zokulaba my body ya Kenneth twali fenna edda mu Democratic Party edda eyo mu G8 naye nze nenvaayo ye n'asigalayo kale
beereeyo nange ndi eno naye weekanga siridda naye mbasabira sibalinaako mutawaana ate kirungi nti ogenda olaba nti kaakati ate kumpi mmanyi nti ekiwayimu oli kumpi tukolagana kubanga Mutenyo ali mu kiwayi kya muto wange Mao Honorable Mao so tukwatagana ebigendererwa kumpi bye bimu wankwa tukyalina ebitwawulamu ebitonotono so tesi kibi oyise eno nange kampite eno tunyweze ensolo y'okuba nti Uganda egenda maaso. Yes, kuba kati ku simu zala ku screen yo kendeza ku Sanyuka TV tujja kufuna bulungi nnyo kantandike nono. Hello. Okay. Kendeza ku Sanyuka kasita oyitamu obuddeke bali wa TV tuberenga tukwatagana buterevu. Hello. Hello. Seba manyago ne Josinzide muganda wange. Amanya agange ze kusomesa ejjani. Osinzide wa? Amanya agange ze kusomesa ejjani. Okay. Nsinzidde Manyangwa Gayaza. Yes. Njagala okubuuza omukulu neeyazizza okugira oyo wa UCC mu bittembo. Neeyazizza okumukyali. Njagala omubuuza ekintu kimu mu kalulu ka 2025 lwaki intaneti ensonga intaneti ejja nnyo ng'okulonda kusembedde. Good. Lwaki Good. Thank you. Kitegerekese nga sinafuna mulala lwaki bino byonna bijja nga tuyingirira akalulu. Ennaku z'okulonda nnaku za njawulo kubanga zirimu ekintu ekikwata ku bantu kumpi bonna. Teriyo kintu bannayuganda kye bakola bonna mu ssaawa 8 mu lunaku nga bonna balina okukikola. Ntegereka bulungi so ekyo kintu kiba kyanjawulo nnyo. Ndowooza okiraba engeri obwerinda engeri gye butera okujja mu nnaku enkulu kaŋŋambe mu nnaku enkulu ku Yidi oba ku Ssekukkulu. Singa wetegereza omuzigiti gy'ogenda okukyalira ku Yidi olw'okuba nti abayisiraamu bangi tugenda okusaala wabaawo enteekateeka olumu ezaki ez'enjawulo ku Ssekukkulu olw'okuba abantu tutambula nnyo traffic ejja nnyo ne ku nguudo poliisi n'eba nnyo ku nguudo poliisi n'eba nnyo obwerinde kubanga abantu kikwata nnyo kiri emotional kikwata nnyo ku ndowooza z'abantu buli omu alowooza nze nja okuwangula buli omu ali mu kalulu okujjako bannaffe batono nnyo buli omu ali mu kalulu alowooza y'anaawangula. Waliwo obwerinde oba tuyita bwerinde obunkenke waliwo obunkenke obunkenke obwo nga ffenna tuli ku emitimbagano gifuuka very very useful. Kyovola nti abantu abaagala ogikozesa obubi baagala okukozesa omukisa ne bakozesa obunkenke obwo bakozese bubi basobole okukoleza akabiriiti bakoleze oluyiira. Era olumu mbadde nga nkoze ekigambo nti bannange temuzunga na muliro ennaku z'okulonda Uganda ebanga essubi ekkalu essubi bwe libanga likaze mu musana tozunga na muliro kubanga okukoleza akabiriiti kyangu nnyo abantu nga bali ku bunkenke. Yes. Kafuna sembayo Sanyuka hello. Sanyuka TV hello. Sebo amanya go ne Josinzide. Okay, ka tufune omulala njagala kujjukiza oddako ebbali katono tujja kuba tukuwulira. Hello. Okay. Sanyuka TV hello. Sebo tukutte yogera hello. Amanya go ne Josinzide muganda. Yes, munakalangala Sebo. Mbadde mbuuza mukulu wa komishoni nti atuwabweya mu kintu intaneti egenda kubaako amanya nze tubaise kalangala. Yes, genda ku nsonga tukuwulira muganda wange. Atuwabweya mu kintu intaneti egenda kubaako nga gavumenti eringa etulaga nti buli kimu kyonna kigenda kukyuka kiseera byakalulu nga biteesi. Okay. Thank you. Still ayagala assurance mukakafu. Abantu bawulira obweyamo simanyi nakyo kitegeeza mu mbeera efaanana bweti mu context y'okireeteddemu sijja kuwa bweyamo bwonna kuba nakugambye
sisobola kuwa bweyamo ku bintu bijjabaawo nkya. Nze kyenkuwa nze nja kuliyita ssuubi. Kyokusinzira ku nze entegeka ezo mwe zirina okuyita. Kubanga kaibe gavumenti kabe ba consumer kabe ba operators mba nno okutegeezebwako. Kubanga okujjako internet etegeeza switch ezirina okuva waliwo protocols eziyitibwamu. Tewaliwo protocol ezo beziyinza kukolebwa nga sitegeezebwako. Maybe mu mbeera ddala nga ndala nnyo nange gisobola kupredictinga. Nze nkugambye sinnaba kutegeezebwako. N'olwekyo nkugamba nti no nze nga bwe ndaba n'engeri gye twettaniramu okuba ntwagala internet. Mwawulidde omukulu president ng'ayogera ne ba Gen Zs engeri gy'ayogera internet obukulu bwayo engeri gy'abutegeeramu gy'abumanyi. Sikiwa nti internet yalibadde evaako. Naye n'enteekawo ekigamba nti no singa ebe waliwo weaponization abakulu abalaba stakeholder ne balaba nti waliwo ebintu ebiyinza okwonoona internet yaffe ate nga tebikolebwa lwa bulungi bw'abantu bannayuganda tomanya so obweyamu bwenkuwa tinze sobola kukugamba nti internet ejja kuvaako naye ate waliwo omwana eyankootinze abadde weemu ku media house yaga nti Tembo buno agambye abadde asoma evudde mawulire nzawole bwe batadde mawulire Tembo agambye nti internet tejja kuvaako naye ejja kuvaako ye bwatyo bwagambye ngamba lero eno bisikulu ze si bwetyo bwe nagambye ngambye as far as I'm concerned as per now tetulina nteekateeka yonna yakujjako internet. Thank you. Kitegerekesa. Yes. Honorable Tembo. Tubbire kufa abakozesa Facebook. Waliwo enteekateeka yonna ey'okugizaako mu bunnambiro oba mu bwangu mu maaso awo. Nga mu bwangu nga tupapa kitupapya okugizaako mu bwangu ate akotaddeko ako mu bwangu enjagalo ojjeko. Nti abantu bagaba bafiirwa businesses bali bakolera business ku mitimbaga ku Facebook naye tebakyasobola bafa. No, Facebook teyali monopoly ku ngeri gy'osobola okukola Facebook. Oyinza okuva ku Facebook n'odda ku X tewali nteekateeka yakugizaako mu bwangu. Waliwo engagement, waliwo okwogeraganya ne Facebook kugenda mu maaso. Era mukama wange kino kijja ku mukama wange minister kubanga ezo enteesagana yazirimu okujja ku Facebook tekyali regulatory kubanga tetulina license yaabwe mu Uganda. They are not licensed in Uganda, so ekyo tekyali kya regulator, ekyo kyali kya general government. So minister wange yantegeeza nti enteesaganya zigenda mu maaso ne Facebook byonna abatuukiriza bye balina okukola naddala ndo buli omu amanyi lwaki Facebook yafuna obuzibu kuba yeeyingiza mu byobufuzi bya wano nayo netandika okwagala okutekinga sides. So ne bagigamba nedda sebo sejja okuba emmanya y'enkoko. So enteesaganya mweziri tumanye abantu baffe bangi nange kenyini nalinga ku Facebook nayina okumigratinga nenzira awalala ate kati naye migrating n'awalala navuddeyo nange nazze ku TikTok. Era baagala mugende nnyo ku TikTok. Wageze ne ku TikTok? Era kati kwendi era muwala wange digital assistant wange oyo yalabirira akaunti yange mugendeeyo wabayo emboozi nyingi tutunyumya tekako Honorable Nyombi Tembo. Very finally Honorable. Waliwo bannayuganda bangi abamaze akaseera nga baga nti matches emitimbagano mirungi olw'ensonga ez'enjawulo okuwuliziganya okukola business n'ebirala but waliwo ate abeefunyiridde mu kugikozesa obubi okuwaayiriza okuma omuliro mu bantu okwonoona amannya g'abantu. Lwaki kino kigenda mu maaso bwe kityo ng'ate mwe ba regulator we muli? Omuntu bwatu bwe yatondebwa society abamenya amateeka babeerawo ekikulu nti nno mwina kye mubakolera. Yes, waliwo ekikolebwa. Mumanyi nti etteeka lya Cyber Computer Misuse Act lyakyusibwa nnyo lyanywezebwa nnyo okuba nno abantu abo bakwatibwako. Ffe ku ludda lwaffe olwa regulators tugenda tubuildinga capacity y'amaanyi nnyo okulaba tumonitor biki ebigenda mu maaso ku networks ezo ku network social media tubuildinga capacity y'amaanyi nnyo mu kiseera ekigere eyo gye bujja kubanga tulina okukola accountability mu bantu. Tuba ne gundi laffe tetuyita ezo road shows nga tubuulira abantu ngenda kubategeeza capacity tuzimbye okuba tumonitaringa social media
nga ekibuntaringisa okulaba abo abamenya amateeka. Gavumenti tugisabye okutuwa obusobozi obw'enjawulo okuba nti abantu abo tusobola n'okubagoberera ne tubatwala ne mu makooti. Ndoza buli omu akimanyi nti nno gavumenti kati ofisi ya DPP yatuwa obuyinza chamber yaffe eya UCC balooya baffe era balina obuyinza bwa DPP. Tulina obuyinza okolagana ne poliisi ne tukukwata ne tukuprosecutinga ffe nga UCC. DPP yatwawulizaako kuba akikkirizibwa mu constitution era bangi nnyo mukimanyi nti nno abamenya amateeka bwe gatyo tuba tutte mu mbuga z'amateeka. Naye eyo kiki ekikulu social media environment okugikwatako olina okukola ku bintu bisatu. Ekisooka ye engagement. Gwe government olina okubanga naawe building capacity to engage the people. Waliwo abamu abaleetamu ebintu nga the only thing ne bwe biba bikyamu nga mulina okumuengaginga nga tamenye mateeka ng'alina okuba engage naddala ku misinformation. Engage mumuwe misinformation entuufu. Kale ekirimu ne trust mulina okuba nga muli trustable nga engagement zammwe ziri trustable ziri factual. Government capacity eyo egibuildinga eya engagement. Eddako ye technology mukulu nnyo okuba nti mulina technology capacity esobola okutandika okumanya amenya amateeka yaani. Ne musobola okuba nti musobola okumugjayo aleme kutwononera kintu kyaffe. Technology capacity okumonitoringa era ekyenjagala okutegeeza abantu nno buli ekiba digitally ekiri possible okutambuza okuba transmitted kisobola okuba digitally okumanyibwa ani akitransmitize ani akitandise ani akibaddeko. So capacity ya technology naye erina okuba built. And I'm sure government is doing that. Then enforcement ebintu bisatu okuteekesa mu nkola okuba nti nno abamenya amateeka bakwatibwako n'amaanyi. Abagikozesa obulungi bali reward and n'okuba nti nno bali abamenya amateeka baba penalize. Ebyo n'ebintu tubitunulamu nga commission ne government ebitunulamu. And si wano wokka nsi yonna issue y'okumonitoringa social media eri mu nsi yonna muwulidde Australia yo leading the way ogati n'abaana abatanaweza 16 baleme genda ku bino. Tikwenza Honorable Nyombi Tembo abantu bako busembayo n'okubagaliza akalulu k'emirembe. Ffenna bannange okulonda kwateekebwawo kulonda bakulembeze baffe betwagala twewale misinformation, twewale disinformation, twewale okukozesa emitimbagano nga tuteekako ebintu ebireeta obukyayi, ebireeta okwawukana, ebireeta okuharasinga bannaffe kye tuyita cyber harassment. Tukozesa emitimbagano ku ziri 3 E's z'embagambye: entertainment ennungi, empowerment and entertainment, empowerment and enterprise. Triple E. Internet n'emitimbagano ebyo z'empagi kwe birina okutambulira: okwesanyusa entertainment, empowerment okweyigiriza, okwesomesa, okuyiga ebintu byotamanyi, then enterprise okulirako business ebyobusuubuzi. Tugende mu kulonda n'emirembe, tugende mu kulonda n'essuubi kubanga ffenna Uganda yaffe okulonda kujja kuvaawo ne Uganda ejja kusigalawo. Mwebale nnyo mwebale. Tikoyanza nnyo Honorable Nyombi Tembo lwakadde katuwadde ye ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulungamya ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Nze ne ttiimu yonna ya Morning Express tugenda kukoma wano tubebaza okuba nti mubaddeko. Happy Powers ajja ne programu eddako eyabigenda bitya. Nze tukwatagane ku ssaawa 4 ne presidential candidate Mubarak Munyagwa mu 1-on-1 ate n'ekiro ku ssaawa 4 ku NBS TV mu program Barometer akasameme ssaawa 4 ez'ekiro olunaku olwaleero ku NBS TV. Naye nga nva kumpi njagala okubajjukiza akaseera ke tulimu kankizo nnyo eri Uganda emyaka emirala 5 abakulembeze boolonda bajja kusalawo obulamu bwe bugenda okubeera emyaka egiddako. Uganda tugyetaaga ng'eri wamu, twetaaga emirembe bwetuba baakubako ne bye tutuukako. Tulonde bonna bye twagala naye tukulembeze emirembe. I choose peace UG hashtag gy'oba okozesa okwongera okubunyisa enjiri eyo ey'emirembe. Choose peace because we also